akalulu kana akajja moto na Uganda jali yesibe bbiri omoto guli waka Kampala kati genda kuba mu Uganda yonna si Kampala wokka era bano government okutandika okukwata abaana ba NUP temulowooza nti kya kintu kya bulijjo ena tactics zetandise okuplayinga ina obuzanyo bwetandise okuzanya nti singa ekwata abaana bonna ne butuuka mu myezi gwe10 nga abasinga bali munda awo omuzanyo guba gujja kujanguyiramu kuba omuntu gwekyatidde okukwata tekyagulanyi yekka yo nga ye tesobola kumukwata tesobola kumukwata n'ebiri bye bakola mbu simanga bamukwatira yali luuka bamulinyisa ennyonyi ne bamukomyawo kyoga gwe gwakoma bakyasobola kuddamu ku kikola ekyo. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bomb Road, we have one in Matuga Chirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So we have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow and they are God-fearing people. On to that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, you train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Chirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Thank you. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwena akyatwekumidde ku Lubalusewa TV nate tukomyewo nze ajje Samuel nakulwa leero solo kubate nga tukutambuliza ddala mu nsonga ziri zenyini. Ndine muganda wange Katabira Muhammad namawuli atenga mutunuzi wa nsonga tugala tuyita mu byetambudde mu wiiki eri neno enyini gye tutandise nga bwe tuli nti olunaku lw'eggulo
Nalukola Elias munnamateeka yasobodde okuba nga ate kooti emuwanduukulula oba nga emugjayo ku kifo kya Kawempe North wali eri mu paalamenti y'eggwanga Uganda, era ebimu ebyasaliddwawo bategeeza nti advocates zombi zijja kuba buli omu yeesasulira ebisale byabadde asaasaanya wali eri mu kooti. Kooti yagambye nti kifo kino kisigadde kyereere era ab'ebyokulonda baddembe okuddamu okutegeka akalulu. Kino kitulaga ki ekiddako? Nze nga ndabira ddala nga muganda yatandika kweyanjula, ndabira ddala nti kati kooti yafuuse vaalu bwe tudda ali mu mupiira nti ne bw'ojaganya nga goolo enywedde vaalu ez'okuddamu n'egisazaamu. Era nawe bwe kyatuukiridde nti Nalukola yajaganya ne famire ye ne bannakawempe North abasobola okuba nga bamulonda, wabula ate basobodde okuba nga bamugyayo olunaku lw'eggulo. Tugenda otandika wenyini kamala otubuuzaako ati tusobole okuba ate nga tweyongere. Tusanyusa okulaba nati. Amiina ssebo. Naye mwebale kuddamu kunkyaza. Ssebo. Mwenna abatugoloberera ku Lubaluse wa TV nate tubaaniriza era omulundi omulala. Mwebale kutugoberera byonna bye tubawa. Amiina katusubye ne bye tubaleetedde olunaku olwaleero. Era nabyo binaaba binyuvu. Yes, webala akanyiriraako. Amiina ssebo. Akanyiriro kano egwe wakansiiga. Wakansiiga wali ompitako oti nonsaabako. Obulayo eki? Kiteredde. Okay, abalabi baffe onsabira omusimbi eyo. Abalabi baffe twongera okutegeeza nti abateekamu ensimbi Science Junior Schools banono nga balina branches 3 e Matugga, Kirwanira, e Kawanda Kirinnya Bigosa ko ne Kulumba Kawempe wali eri osobola okuba nga otwalayo omwana wo nasobola okuba ate nga ayita mu mbeera ennungi nnyo nga bamuwa future etambulirwako omwana ow'omukisa ate ng'omwana omuyivu nnyini ddala. Abo bateekamu ensimbi Smiles Water and Plumbing Services bano nga basangibwa Matugga bakola ku bya bowa. Bakola ku bya bowa, bakola ku bya oyagala amazzi mu nyumba piping byonna byonna basobola okuba ate nga babikolerako. Katabira Muhammad Nalukola essanyu lyasiriseemu. Kino kiraga ki? Bye bimu byenkugamba nti akalulu kano akagenda okuba jeno sikategeera. Bwe tubanga wano we tutuuse nga kooti etabeera ku ground ate ekyasinza okuneewuunyisa kati essaawa yakakati Electoral Commission bagikubyemu ebituli. Electoral Commission yeekakasa nti mu bye tunoonyereza ono akoze eki? Awangudde. Era yeweereza Paalamenti ya Uganda obubaka nti omuntu bw'ati gwe tubaweereza. Naye bwe tuba nga tutuuse wano nga kooti zigenda kuba one Electoral Commission yaweddeko. Ebyo nga bikyali awo ofubanga nnyo ku nsi n'owasa omukyala ng'eddoboozi eririmu akawoowo ng'ayogerera wansi n'obukaka. Naye bw'owulira kuba mpulidde oyogera naye nga mpulira waliwo amaloboozi agatutaataganya wano bwe tuli. Naye nga mukazi naye ng'owulira eddoboozi kkalu naye ng'atayogerera waggulu budde bwakumakya n'ogamba buno obudde omukazi abeera atya ng'ayogerera n'ekkabyo. Ayogeza kabyo. Eddoboozi liri waggulu teririmu yadde akawoowo kalu nogana ye ayina omwami mbadde ennyanjula esooka obuzugule bukutemba. Tobanga lusu. Ate nga mpulira eddoboozi ly'oyanjuza ensonga ate waliwo amaloboozi amalala agaliyingiramu. Nakugambye nga tutandika nti siga twazzeeko oluuyi luli naye waganye. Nadde manya abakyala abamu baba n'akawoowo mu kamwa n'amaloboozi nga manyi ku makya gaba gakyali makkakkamu. Balinga nga ensenene bakiddwako omusana bapaluuka bupaaluusi. Okay, abalabi ba Lubaluse TV nga bwe kutegeeza nga balinganga balinganga ebinyonyi. Okay, abalabi ba Lubaluse TV nga bwe kutegeeza nti tuli ku mulamwa ogwa kooti osobola okuba nti yasobodde okujjayo naye ku kya kooti kansoke gamba ekisooka mu byonna Nalukola tannavaayo. Kuba agenda kujulira. Bw'ojulira oba okyaliyo mu kooti. Mu Paalamenti. Mu Paalamenti. Kati kooti ejulirwamu erina kumala kuwa nsalawo yaayo.
n'olyoka ovaayo kuba kye nawuliddeko ku nkambi ya Nalukola n'abakulu mu NUP nga bagamba nti bagenda kujulira ebyo byasaliddwawo ekisooka. Ekyokubiri judgment. Woba otunulira judgment osooka n'olaba nti grounds kwe basinzidde okusala omusango basinzidde ku grounds ki n'abyo grounds oba za desert naye ng'emu ku zo nga bagamba nti badnayinga oba bamma omukisa Nambi naye okwetaba mu kulonda naye okulonda kwennyini ndoza kwaira kabadde kasookowa bakadde kakubiri nga bagamba nti Nambi ebimu ku bisaziddwamu ebivuddeko omusango guno okusazibwamu nti Nambi yamibwa omukisa gw'okulonda naye nga te buli omu yalaba lwaki Nambi yalonda ne kamera zamuliko nga bibiri ng'alonda ekyo kisooka. Ekyokubiri nga bagamba nti okusinziira ku bululu obutaabalibwa kuba ground zonna zadde zesigama ku bululu obutaabalibwa nti okusinziira ku bululu obutaabalibwa kale polling stations ezitaagattibwako ne zibalibwa obululu nga bagamba nti bw'ozigatamu ziri emitwalo abantu abalondera ku polling stations ezo bali emitwalo 2.5 naye nga Nalukola ayinza okuba yasinga Nambi obululu nga 1,000 nga bagamba nti singa abantu bano bonna balonda ne balonda ate bonna Nambi kati muli kalulu kafudde temuli baafa temuli batalonze nga bagamba Nambi yandi wangulire naye nga tefuna tukimanyi nti mu kalulu ka 2016 Wakiso Mukono ne Kampala obululu tebwagattibwamu mu kalulu ka bonna aka president timbu obudde bwali buyise ate nga balina okugattagatta ngate babalabalamu asimateko obudde bwabawanga balaba bugenda obululu tebwagattibwako naye kooti yagamba niwe bandi bugaseeko tewali kyandikyusizza beesigama ku percentage y'abantu abalonda mu bitundu ebirala nga bagamba okusinziira ku percentage eno abantu abalonda kitegeeza ne mu Wakiso Kampala Mukono bayinza okuba be balonze so ogattagatta obululu tebusobola kuwanguza Besigye naye ng'ate wano ku bantu abali percentage yalonda ndoza bagamba yali 30% oba 20 oba 14% ku bonna abantu abalonda kitegeeza abantu nga kibutundu 8 ku 10 tebalonda naye ng'ate wano we bagamba nti nenga ki ekyabalemesa okulonda kubatiisatiisa abantu kisooka okugwamu essuubi okubatiisatiisa okuleeta emmamba n'emigga egyali ne security eyeyoleka mu Kawempe North ebyo ebintu ebimu ku byalemesa abantu okulonda naye ate wano bo bagambye nti obululu bwonna bo bagambye abantu bonna bandironze era Nambi singa bonna bamulonda yali agenda kulya akalulu kati Nalukola yalemesa abantu okulonda yalemesa ndowooza abantu okulonda by the way olaba kagambe kino okusinziira ku ruling eno oba judgment eno yakoleddwa kooti enkulu akalulu ka 2026 ketwolekedde kagenda kuba kakambwe nnyo mu 2021 President Museveni yabuusa Kyagulanyi amaaso yamutwalanga omuyimbi owa bulijjo era tebateeka nnyo ssira ku babaka ba parliament era baali shocked nnyo NUP okweta ababaka abawera 57 olw'ensonga bamu undermining nga balaba ono mwana bwana muyimbi muto mu byobufuzi nga tebamanyi manyi so munyigayo ekintu n'akita nga bagamba nti niwo mu bantu ayinza okuba taliimu bulungi naye ku bintu ebyavudde Kawempe North ku ngeri gye walabamu akalulu gye katambula ne kkooti ate ne tuuka okukasazaamu mu kalulu ka bonna okutandika n'omwezi ogw'ekkumi ogw'omwaka guno ekisooka abantu bangi bagenda kusibwa abantu bangi bagenda kuttibwa embooka egenda kuvuga totutiisatiisa naawe okutandika n'omwezi gw'ekkumi abantu bangi bagenda kusibwa abantu bangi bagenda kuttibwa abantu bangi bagenda kukubwa emiggo bangi bajja kulemala bangi bajja kubatemako n'emikono gyammwe n'amagulu abo nzazze obuza okulonda bweti nve mu makama kana akalulu tekagenda kubaka bino batugamba kavaawo mpitewo ono tagenda kuba vaawo mpitewo ate si kakufana kuwona wabula kakufa kwokka temuli mukuwona nebagamba bannaye guno omupiira gwakufana kuwona kono kali option eri egikufa kwokka temuli mukuwona tabira olimba bosi era weoneekika mu kkubo lya munna NRM wa mu kkubo lya President Museveni okufa kugenda kuba kukwolekedde okusinziira ku judgment ni yakoleddwa mu kalulu ekisooka government yaleeta amagye yaleeta mamba yaleeta bagundizi bahuliganizi ne mabega kuwano mu kooti
Besigye walaba bagunzi bamujjako esimu nga bayingira munda ni mu kooti chambers za kooti ne bakuba abantu nenga n'abakuba bakifeesi kyokka nga batuga silence eba mu kooti. Nalabye wano gundi nga yekangabiriza Winnie Dolo ngagamba mbu amateeka gagenda kukola abo bonna abakoze fujo mu kooti mbu bagenda kubavunaana. So nze nkugamba akalulu kana akajja moto na Uganda jali yesibe bbiri omoto guli waka Kampala kati genda kuba mu Uganda yonna si Kampala wokka. Era bano government okutandika okukwata abaana ba NUP temulowooza nti kintu kya bulijjo. Eina tactics zetandise okuplayinga eina obuzanyo bwetandise okuzanya nti singa ekwata abaana bonna ne butuuka mu myezi gwe-10 nga abasinga bali munda awo omuzanyo guba gujja kujanguyiramu kuba omuntu gwekyatidde okukwata tekyagulanyi yekka yo nga ye tesobola kumukwata tesobola kumukwata n'ebiri bye bakola mbu simayanga bamukwatira yali Luuka bamulinyisa ennyonyi ne bamukomyawo kyogagwe gwakoma bakyasobola kuddamu ku kikola ekyo. Matugga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bbeeyi layisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matugga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weeziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okuba nga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matugga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matugga okudde kasaalirwe, so nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi layisi futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinziira wa w'oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri e Matugga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda e Gombe ku luguudo oluva e Matugga okudda e Ssemuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo, so mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matugga Estates Properties. Kuba ekyaliwo bakigezaako ne balaba obukambwe obwaliwo. Era Museveni ebiseera ebyo omanyi mu COVID president yali presenter ku TV wonna nga ye presenter yekka era ye muntu ebibalo bya UCC biraga mu COVID ye program yasinga ngokulabibwa mu Uganda mwonna ya president Museveni. ebibalo bya UCC bigamba program yasinga ngokulabibwa mu COVID. Bijibe tuganda ale simayembo program simayate aka barometer yesinzi simaya gatali kotosi naye ebibalo biraga Museveni yasinga okulabibwa. Naye mukasira kuyajja n'agamba lwaki mwe bannayuganda mulowooza nti abantu abamu wano mu Uganda bali kufuuka bannantagambwako bwe mumukwatako ne mweyiwa ku kkubo ne mwekalakasa tugenda kubalaba kale ekyo gavumenti ekyasobola kuddamu kukikola. Otudde Kawempe North kati nalukoola ne kkooti kasooke ndi omusakanzire ku Nnambi naye famire ya Kigongo ne gavumenti kikyeyagaza bannayuganda. Naye Farida Nnambi ne kitaawe Moses Kigongo sibe bantu abandi badde akande kano nga bayaliwo member ba parliament kuba ekisooka ekitavu kya Uganda gavumenti kigiri mutta. Gavumenti bannayuganda bagiwa bakita blank check nti oli akwata check n'agisayininga ko n'ojuzamu omuwendo gw'oyagala nga yita amanyi n'agamba gunnankuwa. Ani akirimu ekyo? Gavumenti yawa bannayuganda bawa gavumenti a blank check naye nga ate gavumenti Moses Kigongo ye namba 2. Namba 2 waki? Ye namba 2 mu gavumenti. Namba 2 zaba vice president. Anti mu gavumenti byogamba byolaba. Naye wali ekibiina ekivuga ye NRM. Moses Kigongo ye mmyuka wa president wa NRM.
mu Uganda ensonga kiyeta kukwabira naye ne weebuuza omukyala Farida Nambi ku nsimbi ze bafunye kitaawe sente ze bafunye okweyagala kwe beyagalire mu Uganda bandibadde bakyasobola okugamba nti kana akafuka Kawempe North kakyasobola okubakubya empawo okutokaawo so ngambo baguno mululu ekisooka Nambi yasooka nayozayoza Nalukoola nti ompangudde era nkuyozayoza akalulu ekituufu okankubye mu kaseera kamu n'avaayo n'agamba ngenda kutwala mu kkooti wayitawo akaseera katono n'agamba ate bannayi Nalukoola nkusonyiye tugende mu maaso ate wayitawo akaseera kagomu nti ate nzizeyo mu kkooti oba waliwo ekimusindika nga era forces weziri twayinza gamba nti wali kitamusindikiza forces ezimusindikiza weziri era bagenda omugamba nti omusango Nambi mulaba ng'omukyala atayagala nnyo kuswala era omulaba ne wabeera mu kkooti olabira ddala nti ebintu ali mu bukake naye kagambe kino gavumenti ekikyagikwatiridde wano mu Uganda okubeera nga bannayuganda bakyalimu essuubi ly'okuba nti akalulu kasobola okukyusa n'obukulembeze bwe baagala anze amaanyi gampeddemu gavumenti akalembereza keeyina kwe kubeera nga bannayuganda bakyalimu okukkiriza nti bakyasobola okulonda akalulu ne kabaako kekakyusa naye gavumenti ebikolwa byekola byagala okukyayisa bannayuganda akalulu nti buli eyeetabye mu kalulu tosobola kufuna kintu ky'oboyagadde n'ogwolonze tasobola kugenda awo okanze wendi naweddemu amaanyi bwebwo obuzibu gavumenti bweyolekedde tutuuse okuba kati kkooti ate yegenda okuba nga yeeronda kati bwebwo obuzibu nti abantu amaanyi tebakyagalina ebintu ebisobola okukyusa gavumenti biri bingi naye mu mateeka kalulu naye bannayuganda bwe balaba nga akalulu kakyasobola kukyusa bukulembeze bwe baba baagala nga ne baba balonze omuntu talayira ebisobola okuddako bisobola okuba bibingi ate nga ndaba wano akadde Uganda weyolekedde naye nga mu kusoma twaziyitanga tutya ezikulembera eggwanga judiciary mweri naye ngaetumazeemu nnyo amaanyi ekirala kagambe kino ate kati bwabeera nga omukulembeze w'eggwanga kagambe kino President Museveni bannayuganda bamuwa obuyinza nga yakulira executive ministers yalonda n'abalamuzi oyinza kisanga mu ggwanga nga Kenya saabalamuzi n'owakacyoka ebyokulonda babalondera ku TV n'ensi yonna eraba bonna ne bakubaganya ebyowoozo buli omu ne bajjayo CV ye gye yava gyakoze ky'obuyigirize bwe buki byakozeeko ne balonda nga bagamba nga buli omu alaba nti ono yasaanidde ekitali wano Uganda nti President Museveni yalonda kagambe kino gavumenti z'obwannakyemalira zonna ekiba kizikyazikuumidde mu buyinza biri ebintu bibiri bannansi okulaba nga akalulu kakyasobola okubawa essuubi nti bakyasobola okukyusa obuyinza n'ekirala nga gavumenti newebeera nga esazeewo okubba akalulu mubeeramu abantu beereka ne bagenda mu palamenti oba ne bagenda mu bifo ebyenjawulo okusobola okubaako okugyopoozinga ogiwakanyaamu Nalukoola tewali gavumenti kyefiirwa gavumenti kugamba kooti kuba era kooti gavumenti yesinga okulagira kooti okusala emisango egisinga tewali gavumenti kyebadde efiirwa kulagira kooti kugamba nti ogwo omusango mugugobe okuwala ebiyinza okuddirira n'abeeruwemba Luswa ng'essanyu lyayina bagamba asambira waggulu nga jjanzi Luswa alina olulimi ng'engeri gyayogeramu mpulira nga amatama awaawanya amawaawanya amalusu gakuba bukubi gati mu kamera olulimi Katonda luyamuwa lwe lunene nti luzitowa okufa omusajja muleka afune ku ssanyu ssanyu ng'oyogera ebitegeerekeka naye Luswa banaye oba kati kamera yeye bamugamba wetunuzeemu kamera otusindikire obutambi eno oba ab'amawulire bamunoonya paka gyali bamunoonya naawe essanyu yasuza aloota nalaba bannamwandu ba Ssejjerinya nga bagamba Luswa Ssejjerinya yali omulwadde nga Luswa zinkulubusa Luswa ng'avaako evvu nga ne w'omusika embwa emulyamu nnyaanya mbu naye kati mbwa ali ku maali ya mbu y'abaana baabwe mbu kekanyiriro ge masuuti ndoza n'olulimi ayinza ogenda ne balulongoosa olwadde oluzitowa ne lubanga kapapula nga lugira bugizi naye banaye Katonda ono n'olaba Katonda alina ebintu byamma abantu
olw'ekigendererwa okimanyi Katonda asobola okumma essente ng'akimanyi oli arrogant n'obulwadde bwennyini ayinza ogamba ono omukulu aje singa muwa ku ssente ayinza okugenda ekikazi ekyabadde asinga okwepikira kirwadde bw'azifuna ayinza okugenda n'akirya aye n'alwalira n'agamba aje ekyamwetaaga mu nsi kamumme essente kisabo bwavu buno obutuluma ayinza okuba alina kyakutangira ayinza ogamba kankutangire nga naye wekuba mu mutima oteredde bw'alaba nga nawe oteredde wekubye mu mutima ng'alaba embeera zo kati oteredde ng'azikuwa kati luuswa naye Katonda singa yawa luuswa nga ayogera ng'olulimi luli light nga lusobola okuba bulungi weewuti singa Uganda eri ku kizibu olaba olulimi lwe lumuzitowa ayogera amalusu agawandula niyo olaba ebigambo ayagala bifulumya kumu kigambo ku kigambo olujejere bugwakuba nalabye agamba mbu NUP naye yagivaamu mbu teyamwagala naye nga ate yava ku kiragiro kyayo yagenda okugyayo kaadi empapula ze baba okusayininga nga zigamba bwe tutakuwa kaadi tolina kukomawo kwesimbawo independent bwewesimbawo independent automatically ekibiina bwe kivuddemu luuswa n'olulimi lwe olukubagana ye yagambye mbu baba bamuggyeko eddembe ly'okwesimbawo nga independent Katabira tolaba nti kooti yayisizza olugaayo mu electoral commission katugantandika okubanga electoral commission tukikubamu ebitulinga ne bwerangirira omuntu ogamba tulinde bulinzi kooti nga gavumenti eno ekyaliwo buli kimu kisoboka n'ekintu ky'otalisuubirako nti kirisoboka lumu olikira n'okulaba ekinyonyi nga kibuuka amagulu gali waggulu mu gavumenti ya Uganda buli kimu kisoboka ekisooka ani alonda Ssaabalamuzi President Museveni ani alonda wakakyoka ebyokulonda President Museveni kati ogamba otya mbu bino byonna biba tebisoboka ono bw'akalambira n'alangirira ono by'atayagala ng'agamba ono kati jangu eno tumukubira eno ono ye ng'akibikamu omuliro nga bo bataninga ebivudde ewuuni naye ogenda laba omuliro ogugenda obeerekawo empawa abantu nawudde beesunga baga abakazi akalulu kati mu byonna ekiyinza okubaawo vulugu n'ekkerere yaliwo mu kalulu akawedde biyinza obutabaawo kuba bibimu ku ground nambi byateeka mu fayiro ye ng'agamba nti nze siyita nkuba security kuba bantu era nze bwe mba mpawaabira byonna mbiwawaabira tebagambako nti bavudde wa nambi abaakuba nze sinze gavumenti nze ndi wa nambi security eyo neegezeevaawo bajja kukukuba obululu 5,000 ng'olinako 6 agenda aswalire bwereere n'abakadde bajja kulonda nze nkubuulira naye nze kyenyinza okugamba ekirungi ate bwe weewa okulaba akalulu kanene nalukola toddamu nakukola campaign gizireke akole yekka tulabe wali ku balo ekirungi nti agenda akujulira nalabye Simon byabakamu bamutuukiridde ng'agamba ekisooka parliament crack to parliament yalina okuwandiikira electoral commission nti omubaka bwati ne bwati takyali mu lukiiko lwaffe so ekifo kyabadde mu kikalu mutegeke okulonda naye crack tannaba ku kikola ekyo nti n'ekisooka ekirala nti ennaku bagaba ennaku 14 ezolina okufayiringamu okujuliramuko ekisooka ennaku zinaba kujjwako so kati clerk tasobola kuwandiikira ko lwakakiwa byakulonda nti ekifo kikalu nga bakyalinawo ennaku ez'okujulira 14 eziwa ezigayibwa constitution so nalukola agenda kujulira balabe oba kooti ejulirwamu enasobola okugoba omusango guno oba okusazaamu ebya kooti eyasooka naye nga ne banagamba kuddayo ku ground NRM terina bwesobola kukwatira Nalukoola ate kino kiyinza okuba ndooza kigenze oba kiri waasi nti nambi yandibadde akakanako wansi obululu bwe bamusinga omutwalo nga gumu nakkiriza nti kabansingeko obululu omutwalo gumu n'obululu akanaana kanzikirize ngende n'obu naye singa Nalukoola ajulira kooti nekakasa kooti esoose oba Nalukoola tajulira ne baddayo mu kalulu nga bw'ogambye nti nambi agenda kuswazibwa yevume ekyamutwazisa omusango mu kooti yevume nekyamuyinza mu byobufuzi so ekigenda okuluma Katabira
tekisinga okuluma mu Uganda mu nsi Uganda ebintu nga bino bikolebwa nti nolaba nti n'abaana baffe batunuulira abantu ababikola tulina abaana abakuze balaba balamuzi be bakola yanulabira ddala nga n'omwana we okusoma lo owulira ng'oganidda amateeka abagabikula buli muntu eyalaba obujulizi n'abali mu court sessions ezo nga omusango gugenda mu maaso kino kyawadde tekirowoozebwa kyabadde nga 10%. Abaana bali ku university babiraba byonna omulamuzi nodde ewaka olina abaana naye nga balaba byokoze wekubeko mu mitima osaleko amazima ogende nti kino kyo naye abamu basinga kwagala mirimu andi kati osooka n'olaba nti abaana bo ani abawe bw'ova ku mulimu gwo abaana bo banaasoma ani yakulonda okuteeka ku mulimu ogwo abantu abasinga wano bava mu kugamba ntuweereza abantu ne badda kugamba ani yannonda gwe nina okuweereza naye nga gavumenti kyeyina okukola mu nsi muno bw'oba ekyayagala okuwangaalayo emyezi emirala ng'ebiri mu maaso anti kugambye nti abantu kasa bagwamu essuubi ery'okuba nti akalulu kasobola okukyusa obukulembeze bwe baba baagala baba bajja kudda mu nsonga endala. Gavumenti singa tereka abantu nga bano abamu kugenda kubakkiriza kuba abali ku ludda oluvuganya gavumenti bawangula ebifo bingi nnyo kuba MP bingi nnyo naye gavumenti abamu nebagaana kugendayo ne balangiriramu abalala olw'ensonga zaabwe. Ekisooka kaninga ku NUP baali baagala kulaga nti NUP ya mu Buganda wadde weba ewangudde outside Buganda nga bagamba nti mumulangirira ne bakiteekawo nti ya Buganda. Ekirala baba tebaagala kuleeta ababaka bangi mu parliament nga bali ku opposition baba bajja kuba endere ennene. Naye kati ebifo nga bino kati gavumenti bali terina kyefiirwa kulekana lukola kubeera mu parliament ekisooka n'emyaka ebbanga liweddeyo tulunange ekirala ensimbi z'omuwa omusolo ezigenda okuyiikaawo era ogenda okulaba nga kakiiko k'ebyokulonda kaleeta supplementary nga baleeta supplementary budget mu parliament nga bagamba tugenda kuddamu okulondesa ekawempe naye ng'ezo ssente ezigenda okulondesa ekawempe singa bagambye tugenda kuzimbamu eddwaliro Komamboga oba tugambe Komamboga Health Center 4 tugenda giddaabiriza ezo ssente zibateeka mu kulonda ekawempe wano naye matuga tennaggwa abakyala tebalina we bazaalira bazimba ekizimbe ne kikomawo mbu baali bazimba mu phase kuba ekikuba kigenda kuyiika buyisi ezo ssente ne bamala baziteeka mu matuga Health Center 4 eddwaliro abantu bayinza okwesiba mu matuga wonna n'ebitundu ebirinaanyeewo naye kati ogenda okulaba kooti abalamuzi be baviiriddeko gavumenti okufiirwa essente ng'engenda ziteeka mu kalulu awo gavumenti wabadde kiterina kiyinza kuvaako kuleka nalukoola kuddayo kubeera mu paramenti nga ebbanga liweddeyo ebola kyawera na mwaka okulonda kwa bonna kutuuke naye ate gavumenti eteekemu ssente mu kulonda by election ewedde eteekemu ssente mu kuno okuddamu okulonda wetewo emyezi emirala 3 ate baddemu bateeke okulonda okulala okwa bonna so ensimbi y'omuwa omusolo kati akadde kati eri mu kubonaabona ekawempe nnyo. Okay, tuyanzege wetu tutambudde na lukoola ne kooti presidential advisor kusaasira Catherine Waffe yavuddeyo n'atabukira aba SFC n'abo bonna abamuteerawo ebizinzi kubanga takyasobola kutuukira President Museveni. Olowooza ba presidential advisor okubanga esaakati oyo omuntu asiba ati pikipiki ng'atera kuba kagere amanyi pikipiki ya kagere esibira mu gira teina swiki tekisoboka leero toteebye kusaasira ali mu maziga lwaki SFC lwaki abantu abalala bamutangira okubanga la President Museveni kusaasira yasoma yasoma sobo noteebye abaliwo n'abaliddawo munzijukiranga so kusaasira kusaasira yasoma yasoma ki kusaasira yasoma okuweereza eggwanga ate kusoma waliyo profession y'okuweereza eggwanga
ayinza nawe okugatamba okusaasira ngera kumuloyereza muzibu ogatta kubanga olaba ekisooka nti omuntu atali muyigirize gavumenti esobola mu appointment emuwa mission nti appointment bakuwa appointment oleza nti gwe oli muwabuzi wa pulezidenti ku nsonga zino mukulu nganyiridde mukulu alabika anti yabadde angambye mbwakira mu bulungi bwansi oba bulungi bwansi abadde atya kusaasira ekisooka omukulembeze w'eggwanga yenna abeera muzibu wa kutuukako ekirala nti pulezidenti asobola omutuukako n'akuwa miliyoni 4 bwe bakuwa miliyoni 2 tosobola kuddamu mutuukako n'akusuubiza bagana n'akusuubiza miliyoni 4 pulezidenti singa agamba nti omuwe miliyoni 4 egwe abamwetoolodde ne bakuwayo miliyoni 5 ati nakirabira ku mivuule yagamba nti pulezidenti bwakusuubiza baasi bakuwako mupiira tosobola gwabadde atawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kosa n'amalwaliro gattako n'ebifo byonna bye weetaaga. Era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga noti 7 noti 1561987 oba noti 75 noti 1638. ate ng'osobola otusanga Matugga. Ate gwe yandetaaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. Museveni ajja kugamba ate kikinga okaaba ati munaye wansuubiza miliyoni 5 nafunako 5. Ekiza okulaba President Museveni obanga alabye twakitanga kyakide ekyabulangawo kibunomu bwekibadde kikuto kirabye kibuno nti kakusaasira ne wabeera agenda twakibeere kiki nabo batwali bato kibunomu yayitangawo olusi n'omulaba naye nga bagamba oyinza ebintu nga 10 mukama mpa sente mukama mpeba mpa omukazi omulongofu naye nga kibunomu yagenze dda anti fe omanyi wana afe abaddugavu tulina enzikiriza egamba nti olaba ebintu nga weebityo nti giba mikisa ate nasipekiri kati ogenda mu bannasayansi ate bo ne bakunnyonnyola ebyabwe ne bagamba nti zibanja ziyazi ziba zikoze ziti zeekoonaganye nosanga sima ya luba lwazi nga lureflecting esima yange enjuba gyegudde esima y'oludda n'olulaba nosanga atabaala nga bagamba biba bezungirizi nga bigenda mu bwengula kwegamba buli omu n'akinyonnyola bubwe oba nojja kutya president tamala galabibwa era kusaasira taliddemu kulaba Museveni obulamu bw'abeera ng'alina akasente ke yeewola nga bamanerenda bamutwala akkiriza adde mu kyalo nekyala grounds okulondebwa bano ba presidential advisor ziri ki tulabula bimuntu besigamako ekyokulonda ba presidential advisor kalika bulungi olina akabina kuba kati kusaasira yagenda maaso ga president n'amubiguliramu n'amugamba kati gwalayinza okuba osaana kubeera presidential advisor ku Kampala. Omuntu omu agennye mubigulira ali eri mu Buganda. Genda mbasa. Sebo n'omukulembeze ayinza okubeera bali okimanyi nti omuntu gyako mu kukula gyakomo kwagala ebikyala ebito ebyo weebityo. Gwoza lwaki abakadde abasinga bafiira nnyo migwa. Abakadde tebeepimira omuntu gyako mu kukula ate abawulira nga amaanyi mangi. Kati walaba ebikyala nga we bitayinza okwagala okugira okubaako kyakola ne bimutira migwa. Abakadde abasinga bafiira nnyo. Programu eyo tunagikolamuko nayo bino badde bimanyi. Ndi muntu. Omuntu aba alina okunoonyeza n'okumanya. Omuntu aba n'okumanya. Kati kusaasira alina kukola ati? Adde wakaatuule. Bamwe amakabina waffe. Bamwe emmotoka wammwe nani. Mama kabina uwona. Nze kusaasira oba abadde ki? Oba afudde, oba yekoze biki? Nze muyinako obuzibu. Yeetaba mu mazina g'enki. Yeetaba mu mazina g'enki. Bali kati abayana atukabirira. Bwe yalinga agendayo n'ensimbi ze baamuwa ni bwe yagambako nti banne nfunyeyo ssente bwe ziti okwekulaakulanya. Lwaki ate bimuwe biraalira ate wavaayo n'akaaba.
mbu alowooza wanaakaaba mbu banamutwale wa Museveni olaba ne Kenzo naye akaaba namulabi wano ku kivulu kye baategese neegiini wakirabye ekyabale mu Diamond Platinum ekisinga okunsesa kwezi ensonga awo ennyini nti Ministry of Finance yavaayo negamba teyina nsimbi zeyinza kwongera mu wax kola nguudo nekyasinza okutumalamu amaanyi bakute milioni 7.5 ne baziwa Diamond Platinum ajja ayimbira abalimi. Imagine abalimi abala bayimbira Luswahili emu tebabitegera kata maka mekamata nenga mutulina muno abayimbi bana Uganda abayimbye ku bulimi abayimbye ku nyimbe ezitambulira mu abantu abadde bayitiddwa kiki ekitambula mu Uganda nabadde njagala Diamond government emu billion years okujja okuyimba balagire ddala nti ebiyimbi byawana emitwe emikalu okimanya abayimbi bawano tebategeera obwongo bayinamu bwa Mungu bandooza obwongo bubayamba kutambula butambuzi abayimbira bayina obwongo buyiya ensonga naye y'omu ku bagamba mbu gavumenti yakoze kikyamu okwesa Diamond okumutiitiibya okumupangisa simange nnyinyi y'obwannannyini simanyi bamujja nga balaga bo bakuugi ekituufu era bakuugi abayimbi bawano bakuugi mpulya Junior wagamba babwenge bakakyere balumonde bamafuta abayimbi bawano tebalina makulu bobeera nga government tesobola kugamba kano kimanyi abayimbi bano badde bakatalinizer ebyo baguddewo oyo mukulu ye yagaddewo ekisooka bw'otunuulira branding Diamond Platinum engeri gye brandingamu tosobola kweta bano balumonde bamafuta ba Eddie Kenzo bawano bakuugi babwenge tosobola ekirala nti Kyagulanyi yabagamba nze temunneefasa mundeke naye omwagala okumanya nti gavumenti ebagamba mugigambe tuterewo copyright bweneegibawanga muŋŋambanga Kyagulanyi sibaagalizangako munsi yagamba gavumenti tesobola kubawa copyright kubanga teyagala muyimbi afune ssente bamanyi nti wajja kuvaayo omuyimbi omulala abafuukira ekizibu nga Kyagulanyi gavumenti kyekola ebawa ssente mu ngalo tebawa copyright bo ne bayongera okweyuza ng'ate ekimanyi nti ne ssente mugenda zisaasanya mu ddakiika ezibawa nga essente yonna gavumenti gyekuwa nga yamuwi wa musolo erina okubeerako embalirira ezikuwa nitakufaako bw'ozikozesa obubwo nga bw'oyagala zibayawuleyawulemu ng'abayimbi mukole obubinjabingi obw'enjawulo oluvannyuma ejje kusaba accountability nga togiine kwata abayimbi abamu olaba batambula n'abasirikale ndaba ono alina amatama agaliko ebireve ebyakaweke abasirikale basooka okugira bati ne bavaayo ssebo mbona naye avuga bulletproof car ali alina amatama agaliko ebirevu ebyakaweke ojja kumuzuula gavumenti alaba gavumenti okuwa obukuumi obwo si kyakwejalabye eba erina ekisooka ebe kutaddeko bambega ekirala eba eyagala kuvimbisaamu gwe owulire nti osukkulumyeko ku banno kati gwotandika okulinnya ku banno olabe nga tokyabajaamu naye wetuuka nga nawe olabe ofuuse kasasiru nawe nga nawe ekugimba nekukwata kati byabayimbi ebyabadde nabadde njagala Diamond Platinums gavumenti ekwate billion 2 ezimuwe ajayimbe ng'abaawano babawaddeyo mafuta transport milioni 2.5 babalagire ddala nti abaawano abayimbi balumonde kinabadde njagala era kyannomenya okubanga Diamond bamuwadde ssente zo zokka milioni 7.5 ntono nnyo nabadde njagala babalagire ddala bano abayimbi baawano nti bo bamafuta balumonde bakuugi babwenge bakakyere tebalina kye bali mu Uganda muno olaba gavumenti esobola okupangisa omuyimbi n'emujja wano ku muliraano n'emuleeta wano e Uganda najja n'apafominga ku ssente ezo mwe ng'aba wano tebabalabyewo kamera zonna alabye Diamond Platinums nga atuuka kamera zonna ne ziva ku balumonde ne zidda ku Diamond
ngatukidde mu chopa bamutalereddewo green carpet okutuuka ku stage nga brand yebulandize mugulabya ddala sente azigwana nzalabye Kenzo yazze okujja nga yambadde misweta Kenzo yazze okujja nga yambadde sweta nga n'owulya eddoboozi nga ne bw'ayimba nga terina munda Uganda addamu kali ngo gavumenti emuwa sente ate gavumenti kaseekuziwa tukyali valuable tukyalina kyokigattirako bwe bemaze okuvaamu nekyabayimbi baano bali buli wamu wali Kasiki waali ayimba wano gundi kate Kenzo yakola federation abayimbi basiiba ate be batula mu audience be beeyimbira kasi bitegere kolabo zifuuse kolabo buli dakika baddamu ennyimba enkadde kwekati tebakyalina mitwe giyiya baze okimanya abayimbi batandise kuddamu nnyimba za Kadonka mwezi edda naye nga tebagamba be baliko kati bali gye babeera bayitoo bati mu video ndaba batula nti sime bali ku federation webaagula webabeera ate baagulayo bapangisawo bupangisa zonna gavumenti yezi ntumya Kenzo tava ku stage buli muyimbi azizo ba David Utalaze naye ayino yimba yule mukabe najja naye yimba naye bunda olaba omuyimbi okukuma ekifaananyi kyalina kubanga musambi wa mupiira professional football talabika wawan wabula nga olaba mu mawanga ga Bulaayi tebalabika omusambi w'omupiira alabika ko mu bawagizi nga basi emuleeta ku training esooka tebakkirizayo bawagizi omuzanyi bw'ava ku kisaawe agenda mu makaagi bw'ava agenda ku zibiici eyo watali bantu nnyo naye omusambi w'omupiira wa Uganda oba omuyimbi wa wano bw'osanga avudde ku kisaawe n'agenda mu dressing room waba musambi n'ajja mu bawagizi wano n'atula anti alengeddeyo ka girlfriend ke oba alabeyo akawala akalala bw'avaawo nakkirya mutonninnyira gye baliira emmere kati onoleeta otya omuwagizi akulaba mutonninnyira ng'oli ekikomando ajje Swangs Avenue yali ekikola ng'omuyimbi wa Swangs Avenue olaba oyo omuwala yani azawu azawu tolina mu bantu osobola musanga tosobola musanga mu bbaala mtu uno ali mu kunywa mwingi tosobola kumusanga wantu wali bantu bangi kweka agenda okujja kusoma nawo omwesunga azawu byafaanana kinnaku zino abadde abuze okumala emyezi mukaga njagala mulabeko naye bano abayimbi baffe buli omu alina ekifaananyi ki naye kakati gwe muyimbi kigwosobola okugamba mbumpalire esaati yo asayiningeko olaba nga agyonoona esaati yange ate agiwandiikako kati ye mulimu abaasoma osobola ogiwa Kenzo n'awandika erinnya nga liveeno ne likkirire ayisa ne ligiyisa ayinza ogimalako ng'erinnya lye terinaggwayo nagamba kyusaako ngimaleyo kuba abayimbi baana basinga tebaasoma wow so kati ebivulu ng'ebyo abayimbi baba balina okubalaga nti tebalina makulu baddeyo ku besisi Kyagulanyi yabagamba nti mufube nnyo okulaba nga mukufuna mu biyiye byammwe gavumenti bawe copyright naye neesigala ng'erondamu abo beewulya beyagala okukozesa ne bawa abasirikale ne bawa emmotoka ne bawa amafuta ne bawa obusente ebasukkulumye mummwe bo balabe nga balina we bali naye nga tebasobola kuyiyiza balala bannabyabufuzi bajoga n'abayimbi kati namukuza nga gwaliwa itawo oba ina gyoli itawo ko wano nyinawo kapati abafuzi abakule abayimbi bafuuka ndowooza bakuta mukyere ante gubula ku buli mukolo n'owa birthday asubula afazali agulayo kakwota ate sibakukola bugundi bu fashion buno olaba n'abanna mu ngoli bateekamu mukyere ak'ekikumi ekikumi bangana mu ngoli bakakoleramu ambutya mankulaba waliwo olumu we bukuwoomera okay mwebale mwenna kyayi ogenda munywa nga buzibye mwebale mwenna abatugoya ku Lubalusewa TV tuli ku YouTube TikTok sako ne Facebook onakola tuyita mu mbeera ezitambudde mu ggwanga kankujukize walabe ku mukulembeze w'eggwanga nga yeetondera bannayuganda omukulembeze w'eggwanga yani President Museveni yeetondedde bannayuganda munoki naye gwe nze nkugamba nkugamba nti wano we tulaga Lukwago yalina akagondi yagamba wano we tulaga tugenda ali yeetonzidde tasobola oba abadde ndoza oba omukolo baguza player oba yadde player ki bagitegese kololo naye nga beetabyemu bannaddiini ab'enjawulo nagiwuliddeko okwo bategese omukolo kololo ng'omukulembeze w'eggwanga omugenyi omukulu ne bamukolera speech nga ejjuddemu kwetonda nsaba nga nzi nga ffe
ye kuba ekiwandiiko abadde bakisoma ye ne mukyala we Jendi Katanda nga basoma lumu omuloboozi abiri ekiwandiiko nti ffe nga First Family twala omukisa guno okwetonda eri abannayuganda bonna be twasobya abantu be twawa ebifo ne bakola ebikolobero ffe omugugu muguteeke ku ffe era twetonda tusaba ekisonyiwo okusingira ddala abantu ba Buganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu editing sibu kati yagala nkuzanyire video yonna mpaka baide kanjizanyi muno asonyiwa wano naye kanjinonye wano njizanyire ono agamba ntanaba kugira abakunze nagirabye dda nze njagala njidduse njituse ku kino made mistakes in one way or the other. Forgive us, our Lord. Also, there has been laxity, negligence, and lack of diligence on the part of the team of leaders we entrusted with the responsibility and the resources to develop this region and the whole country. Corruption has also continued to be in many ways. Therefore, many of our grassroots supporters have become disgruntled and angry and often have an erroneous perception that our government neglected them, failed them, or forgot them. Njagala nkwantu ogambe njagala tugiwulire tugikoleko analysis bulungi nakwa njidusiza mpaka maaso twagala wali. As the top leaders of the movement, we humbly take full responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Uganda and the whole country. For restoration and favor. Lord, restore favor. Kimala. Kulembeze gwanga kiki kyabadde kitya kati kyenkugambye nti kana akalulu ketugendamu kagenda kuba kavaawo mpite soga bino byempulira nga baga nti ate olumu President Museveni si atufuga waawamu bituufu kati mbaamu omuntu omu nga tukyasobola ng'ebimu tokyabisobola mbaliwo abikuyambako naye akiraba agamba nti bwenvaawo kati abo beyeetonda ku lw'ebibi byabwe bagenda kuddawa bagambye nga ba top leaders ba NRM beetonda olw'ebibi bye bakoze olw'obuyinza lwe baawa abantu abamu ne babukozesa bubi olw'ebikolobero bannaabwe bye bakoze tubyetondera era tuli mu maaso go ayikalonda tusaba ekisonyiwo kyo okusingira ddala abantu b'omu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. Sukulumeka kyayi abalabe ba Lusowa TV tubeebaza mwenna okusobola okuba ate nga mutambula naffe ku Lusowa TV. Nagambye tulina Smiles Water and Plumbing Services nonno nga bakola mu kusima bowa ebintu byonna ebyomunyuma ngakolagana amazzi wekwate Smiles. Namba zaabwe weziri awo so okuba ate nga bakubirako Mosh Media balono nga bakola ku bya videography photography branding banners, stickers, posters, wamune reflector jackets. Abagenda kubanga mwezi mobile 26 wekwate Mosh Media ejja kubekolera posters ez'omulembe. Nano omulonza akulabako n'agamba ne this is the man, this is the girl, this is the woman. Bweso okubatenga mbasani batushikirira. Mulimu n'abamu abiyisanga abaggaalo naye nga bawume. Owulidde wano abadde boogera wa. Awo nyini. Talabyeko faaza. Faaza oyo ninga mukugobera. Kati speech ogikomezaawo. Obutengo obuli ku musajja wange. Faaza president okwogera president yetonze era okyogeddeko kyeyayogedde. Tiyetondedde. Negamba nti biweddeyo. Yasobola okugenda kwongerako. Anti mulimu byotawulidde wano mba njagala okuga. Naye oba osazeewo gamba nti tugende ewala. Nesikuyinako. Okay, waliwo faaza akatambi akatambudde ng'alina we yabadde ng'agaba n'ekyofuzeeko kimala. Ng'afukamidde.
abantu banako mufuwesi waliwo nalayo faazi yafukamidde nga gabana yabe nali emutukoze bubi buno si bwa kabaka mu ddeeka uno yagambye bwati sinabadendoleza nti akoye yagambye bwe abazzukulu bamusabye mukama akwongera omukisa iso bamufunye n'ensimbi kusooka afaza tebakyatira ku ddala wadde constitution erina ebimu abantu beetangira okuyingira mu byobufuzi naye aje teri kiruma okulaba nga bakugamba tolina kwetaba mu byobufuzi naye nga byebikula buli kimu mu ggwanga ekisooka abantu b'osumba obalaba embeera gye balimu ekyokubiri nga nawe tebakyasobola kuleetera kimu kya 10 naawe gwe gy'ogula ebintu n'abalala bannansi gyabigula ate ennyingiza yammwe yeemu esente mukwata nayina muganda we kagere yakatandika okukitegera yagamba eki kati mulowooza Bobi Wine bwawangula mbu ajja kujja bawe buli omu sente ebiseera byali akyalina endowooza eyo kirungi amala n'alaba omusana kali be bamu ku bantu betwenyumirizaamu mu Uganda empya naye nga abanaddiini kino kiraga nti Uganda kati bwegenze endowooza bwe kutaabe kusaba nnyo ndowooza oyalaba Uganda okubeera eyeyagaza mu maaso ebiseera by'omu maaso biri mu ngalo za President Museveni ebya Uganda ebirungi either okukirekanga esaala yino President Museveni gyadde asaba akuwadde oŋŋanya ogyogerako nti eno essaala yandibadde speech ya President Museveni ng'akwata obuyinza ng'abuwaayo olaba nga bino ebigambo byayogedde wano ebyabadde Kololo yandibadde speech nnungi nnyo nga essaala nnungi nnyo nga kwe kwenenya kwakola eri bannayuganda nga bwe yenenyeza ng'akwata obuyinza bw'ati mu ngalo n'abukwasa vice president n'agamba naye ebyange kwa President Museveni ye manduso ye switch ya Uganda eddako nti singa ebintu byonna bitabuka wano bonna emigugu gyonna gijja kutikkibwa kiteekebwe ku President Museveni nti byonna yabireese yaani kuba kati yakadde kano bw'oba olaba nga bannaddiini bavuddeyo ne batandisa okwogera bannaddiini luli nga Church of Uganda ne Catholic Church nga kizibu kyakusanga father oba Reverend nga yogera ku byobufuzi nga tamaze kufuna lukusa kuva wabakulira Archbishop oba yaani nti nga bonna baba batyo okubyogerako bagamba wembyogererako bangobye mu nga bolaba wa police wagandi siri spokesperson wa police oba yagala kwogera ku gende walu gende wonyanga gende Lusoke Kituuma naye kati buli mu Reverend buli father no balaba nga kibasuseeko abantu basumba balaba bali mu mbeera mbi abantu gye bagula ebintu nabo gye bagula nabo benyinti bakyasobola kufisawo kasente mu nsawo nabo gavumenti banyigira mu nsawo zebatambulira kera nabo zebatambulira enfufu ebakuba abantu nabo gye bakuba kati basobola jamu ali mu matuga ebiseera bino era nabo mwe babeera tebasobola kulemerwa kwogera ku kintu kinyigiriza abantu nga balaba nabo singa embeera ekyuka no basobola okukyuka Reverend kangambe kwa Reverend kwa nyinzo gamba abafather no gamba olina guwalabo Reverend bawasa bayina abaana bawerera batambula katoza kungamba nti ozadde abaana okuyimirizaawo family lutalo naye nga ate omuntu adobonkanyiza eggwanga omumanyi owerera abaana fees essomero lyogamba nti ono omwana wa gundi asoma bulungi litandikira 800 naye nga ate nyingiza ntono kati oyo Reverend oyagala yakola eki asirike ate nga sigamba nti oba byayogera abawayiza buwayiza nga naye wayogera olaba nga ebintu byayogera bituufu ekikola kigamba nti ni Sarah President Museveni gyabadde asoma kansubire oba waliwo mu maaso awo wagenda okugiddamu nga waliwo gye bamutegekedde ngeno babadde bajja budde njawulo mu maaso awo nga waliwo gye bamutegekedde egenda okuwaayo obuyinza naye nga obubonero bwonna bulaga omusajja si wakuvaawo kati
n'akalulu akajja kagenda kuba kakufa kokka. Okay, katuwumbe tugenda kuwumba ne story ya Umaru Kiseka ali wa South Africa yatabukidde John Lusenyonyi n'akakundike oba ne banne kono kuongera kunze waliwo wala bakusema ngo nkola basema abandi ba up top sima bikoze bitya waliwo kino sima ngaki makedo sima makebe makedo sadamani makedo masada ba makebe bonabo n'akabinja abule baga John Lusenyonyi alimbamu twabaleka luline mwekandagane mufuluma kugwe mwana ne wano mwekandaze ne mufuluma mukolerani nolabaje omuntu bwakwata essimu ye bwati naje tunuzaamu bwati alaba nga Uganda agirina okusingira ddala abaana abo abali ebweru wa Uganda mu Uganda wano embeera ndala nnyo ne Uganda nabo embeera gye balimu eri ebintu bye boogerako birala nnyo ne ground wano wansi mu Uganda. Abaana abo bakwata essimu bwe bati ne beetunuzaamu n'akola live ng'alaba ayinako abantu 5 10 n'alaba nga struggle agirina mu 5 naye nga struggle gy'alowoozaako si yakunoonya likes na following wano ku ground ebintu birala bangambe wano ku ground ebintu bya ddala omuntu adde ebweru naye tunuzaamu essimu n'atandika okwitisayizinga abantu abali wano mu Uganda abali ku ground abatuukirwako ensonga buli kimu be kitomera oyo ngamba oba naye abamubuyabuya abo nyinza kugamba okakundika barbarian omanyi barbarian babanga abo babanda tebasoma tebategerekeka barbarian abantu abetunuza musimu nga bali ebweru wa Uganda ne boogera ebintu ebitakwatagana ne balumbuye bonna Uganda ukastora bango omuntu nga ayogera nga akwitisayizinga abantu abali mu Uganda wano nga buli kimu kitomera bo abali wano mu Uganda bo ne beefula nti bo be bategeera abatali wano ninga bana baddeyo ne bagamba twafirwa buli kimu mpulya Umaru Kiseka yogamba twafirwa buli kimu ndekawo emirimu gyange ngana abana barwandiride new stock barwa okulwanira kye aje kasita amakago gakulema n'ugaddukamu omanya amakaga bagakulemye bwole mu kutereeza amakago n'ugaddukamu tosobola kuba biragiro ng'ova bweru w'amakago bangi abaana wano basibiddwe bali mu makomera bangi aboogera bakyayogera nga bali mu Uganda wano abo be balina okutenderezebwa naye omuntu gwe batugamba nti tugenda kukwata n'adduka n'afuluma eggwanga n'atandika kwetunuzaamu kano kasimu ng'atandika okuwa ebiragiro eri bano baalese wano bye baba bakola nga ye bimulemye n'adduka n'ava wano abaana balina ebintu byeboogerako ssebo ebibadde ebintu bikolebwa by the way nina kye nawuliddeko n'olugambo lwe nawulidde n'empulya nga bagamba nti abo abaana Umaru Kiseka simanga basadamani makebe sima makedo simanga abo ba uptop baani abo boolaba batandise okuyisa eggaali mu Ssenyonyi mpulya bagamba mbu kati bali wansi wa General Damuli bwe mpulya ge mawulire ge natandise okuwulira omanyi olaba abaana abo bana byabufuzi abamu babadde nga babakuba nga bagamba Kyagulanyi lwakitakoma ku baana be lwaki bavuma buli omu kati mbuuza bwe bayisizza mu Ssenyonyi eggaali walabeko Kyagulanyi ng'avaayo n'agamba nti musirike mbuuza walabeko ng'agamba nti musirike kati bana babadde nga bagamba nti Kyagulanyi abatuma kalira ye yabatumye okuvuma Ssenyonyi kuba bagambye ekisooka mbu Ssenyonyi kye yakoze okulunga ababaka ba palamenti okuva mu palamenti obwamu nga tebayisa tteeka eryo kyabadde kikyamu soka olize kompulirize kyadde kikyamu ekyala ne bagamba okumanya abaana babuyabuya babalian mbu Ssenyonyi nga bwe bakikoze ekyo akwate ababaka bonna nga bwe bafulumye beegugunge baleme kudda mu palamenti paka kawulu akaddako
bo bagamba parliament ati mugamba tewali kyemusobola kuyisaamu yendowoozayo yandoza nawe okyobulako kimu kufuluma ggwanga tandika kuyogerera eyo kuba nayo kyebayogedde nawe yendowoozayo gyewagamba wano juzi mboba tebalina kyebasobola kuyisa mu parliament lwaki tebagifuluma bomuluseka kyebagambye Ssenyonyi naye nga tesenyonyi anti kyenkugambye nti gwe ekyenjawulo nti gwe okyogerera wano nti bo pikerere bamukubira bweru naye gwe ye atekesha gwe munaye wano yegwe musuuti wa Uganda waliwo asobola okujjawo wano okufulumya ebweru mbusimanga tukunoonya wano oli musuuti naye abaana abo kyebalina okumanya nti Uganda n'amasimu gaabwe gye bali ebweru tebigatta Ssenyonyi n'abantu abali mu layini mugani kubaita front line abakulembedde okulwanirira eggwanga bwa muntu eyadduka n'agenda ebweru toyina magezi toyina kyosobola kukola Kyagulanyi yabagamba temuwagira nze tewabawo omuntu gwe muba muwagira wabula musimbe ku nsonga z'ensimbako bwe mulaba nze oba abantu abanneetoolodde nga bavudde ku nsonga ezo mumugende maaso n'ensonga eziyimiridde temuwagira nze muwagire ensonga kwenyimiridde nze muba muwagira kuba nze nange omuntu nsobola okuba n'ensobi ezange naye ku nsonga zenyimiridde kuko muba muyimirira nammwe naye kati ogenda okulaba Omaro Kisekka nawuddeko principal ng'agamba nti Ssenyonyi yakulemberamu abantu okufuluma wabula ate nabo bennyini be yafulumya ate bagenda bayomba nabaga muddeyo lwaki temwaddayo nga bati bagala kufuluma anti kati ekisooka nti kati muteeka eryo nga lifulumye wena amala oteekebwako omukono kijja kuba kuliko nti abantu abalifulumya ababaka bano ne bano beekandaga era tebalimu nga balifulumya naye tunaabira ku ebyo kaakati mbuuza abaasigalamu ne bayogera bakyusa ki bano tebeekandaga abasigalamu bakyusa ki bo beeteeka ku likodi nti etteeka eryo lyafulumye tebaali kubeera wano nga tuwangalya mu zirikodi okay abatulaba sibula batulaba abatulaba ku lubaluse wa TV mubale kutugoberera nze Katabira Muhammad akuuma atakumira Amina agisemero nga bulijjo program nsonga ku nsonga twali tutambulira Katabira Muhammad mtunuzi wa nsonga ate nga munnamawulire producer tubali ne Kagere wa Swabbe Kasentongo naye wali wenyini yanyiridde musokubate nga mugobererako wali eri Kagere yamba Kagere yamba waberawo St James oyo musajja kwataganya tajinonya munsimbi eyo wekwatira bwe ajja kubajiridde mu musimbi uyo laba yakatandika n'aba subscribers 10 naye atanso kyusa engatto okay tujja kusuka wano basponsa tubebaza mwenna mwebale nnyo balidda akuume atakuumira mpeera Lubaluse wa TV mazima ku mazima.